aya basi olunaku lwajjo enteekateekero yabadde ku popopo side z'omunda bannaffe bapromota ab'enjawulo mu ggwanga be bayita National Promoters Association basobodde okuba tebakuŋŋaanidde ku popo hotel wali mu Ndeeba. Bayogedde ku nsonga nnyingi nnyo emisolo abayimbi gye balina okuba tebasasula bannaffe aba URA okuwandiisa kampuni z'abayimbi z'abapromota abategeka ebivulo ne gavumenti yogera okuba ate ng'eyamba abayimbi ng'eyita microfinance okubawa looni. Enteekateeka eno yatambudde nga bapromota ab'enjawulo balina okuba ate nga bategeka ebivulo nga tewali kubagana mu nsonga ezo. Kati enteekateeka eno nga bwe yawedde bapromota beegasse. Omukulu gwe bayita Tonny Sempijja yasobodde okuba ate n'ekibiina kye bayita Amponet basobodde okuba ate nga beegasse ku kibiina kye bayita National Promoters Association. We beegasseeko ekitegeeza kati bapromota temukyalimu ntalo wadde n'akamu. Era enteekateeka eno yatandise bweti. Omukulu Luba yabadde ategeeza embeera nga bwegenda okuba ate ng'etambula nti bannaffe aba NPA ne Amponet beegasse tewakyali ntalo endoogo egenda kunyuma. Kati buli muntu yenna nga tali wano mu mutugambi alina okuba ng'agwa awantu wa mirundi emeka wa mulundi gutya gumu ku bibiri. Era nga bw'aba talina bakuligestalinga tatawaana kugamba nti agenda kutegeka endongo kubanga okusonyiwa omusolo okusasula omusolo okukuwa security okiryalinga event yo byonna biyana kuba nga biyise mu NPA oba mwampu. Kati buli muntu agenda okukola ekivulu nga tali mu bibiri abeera iriko kubanga tolina akumanyi ntegese sho ejinja kyekibadde jinja bakubya amasasi ani agakubye abasirikale nga kyekibaddewo muyimbi yazoomu bayina baana obedda basoma bundi bwamaze ne babuuza ali addako NPA ona bundi nakamwa Juliet mumanyi otutu. Aya basi enteekateeka egera kuba y'amaanyi nnyo bannaffe aba NPA. Omwogezi w'ekibiina kino bagamba nti akakiiko akagenda okuba nga kabatwala bagasse bannaffe aba Amponet ekitegeeza tewakyali kusika mugwa wadde mu mbeera yonna. Akakiiko kali bwe kati olwaliro president wa federation ye mukulu Musinguzi amyukibwa Baramu Balugahare wa NP naye omumyuka owokubiri wa Amponet bamuyita Big Event. Omumyuka owokusatu wa Amponet bamuyita David Mpola ava mu Amponet. Kitegeeza nti agamasiga essiga erya president n'abamyuka be basatu ababiri bavudde mu NPA ababiri bavudde mu Amponet. Kakati tugenda ku standing committees ziri mukaaga. Standing committee mukaaga mukulu Musa Kavuma wa KTV si chairman wa webyensimbi abamyuka be abasatu bavudde mu Amponet. Nze mwogezi w'ekibiina abamyuka bange basatu bavudde mu Amponet. So kitegeeza nti waliwo checks and balance ezakoleddwa. Ke kakiiko ako bukasobodde okuba ate nga lwatambudde. Omukulu gwe bayita Tonny Sempijja abadde nnyo amanyikiddwa nnyo mu kusika omugwanga takkiriziganya n'aba Abitex abapromota bano olw'ensonga nti baamulyamu alina ddiiru gye yaleeta ate ne bagana mwawula. Kati omukulu Tonny Sempijja agamba nti asanyuse nnyo olw'ensonga nti beegasse wamu bagenda kuba ate balwana kyekimu. Maze emyaka giringa 15 nzijango nwanirira ekintu kino ne Mukama Katonda bwe baagasse abategesi b'ebivulu bano ne bakola federation yemu ekitegeeza buli kintu kyonna kigenda kutambula bulungi mu ggwanga kubanga buli mulimu gwonna gubeerako regulations gubeerako amateeka. Tova wano n'ogenda n'ogula boda nga mpya n'ogiteeka buteesi ku stage kubeerako amateeka gaago. Naye gwe gubadde guliko omutegesi w'ebivulu n'abaveeri oba atunze nteeze oba atunze kibanja natuuka nayiwa ssente mu mulimo ne gumusala n'atawaanya gavumenti n'atutawaanya n'abayimbi temanyi bye batandikira. So ebyo tugenda bitegeera tubenga tulina chain age. Omuyimbi agenda kuyimba emarabba federation ng'emanyi mwami Abitex ng'amanyi omutegesi agenda okutegeka emarabba nga tumumanyi agenda okuteeka ekigangazi eri awasemba wansi tulina okuba nga tumumanyi paka oweeka sensero n'ekifumu agenda okutegekera nga tukimanyi. Ne wabaawo ekiganyi kyonna federation eyingira mu nsonga negamba omuyimbi jangu sente zo ziizino oba promota kwata ove mu kifo bikusaze tujja kukubanja. Yensonga eyo omukulu Tonny Sempijja agamba nti entalo wadde zibaddewo n'ebisobodde okuba ate nga bireese birungi byereere. Kino ekisaawe kyonna ogenda okiraba nze jjajja waakyo nze atandika okubagamba okwegatta nze atandika obbakubiriza nti gavumenti esobola obbategeera. So kati kye batuuseeko ndi musanyufu ensonga lwaki nzizeewo siri wa NPA naye kakati nze bakwanjulidde nze jjajjaabwe nze principal nze kabitandika byonna kyekindeese okulaba abantu bange bakola bulungi bali bulungi twatula ne tuteesa
tewali kuddamu kwogera ku muntu kyotamanyi, tewali kuddamu kuvumagana, tewali kuddamu kuyombagana. Nobati nane yetonda n'abalala ne beetonda ne Abitex kati tuli bumu, tetuwali mutawaana gonna twagala kisaawe kitereere kubanga eriyo abajja n'abalijja guno mulimu tegujja kukoma. Kitegedde kati ensonga zino Tonny Sempijja agamba buli promoter alina okuba ate nga ali registered okutegeka ebivvulu mu nteekateeka ya zempya. Kyakutereeza mulimu era ajja wano nga gandi gwogenza kufuna waliyo diiru ogenda kugabana ebyo oli ku bibyo sooka otereeza omulimu. Kyokka ne bammemba mbagambye buli mutegesi wa kivulu yenna mu ggwanga olina okuba nga olina registered company etegeteeka bivulu. Bw'oba tolina registered company tolina tiini namba kati n'otugamba otya nti oli mutegesi wa bivulu tonwako awulira andi ekikufuula maayika kuba nti wagula emmotoka kati tosobola kugamba nti ndi mutegesi wa kivulu nga kampuni teri registered. Awo oba otulimbi ekivulu twali akitegeka nga kya mitwalo 2 ekivulu ekisookerwako ennyo ekubenga ekitono kya wansi ekitono nnyo kibeera mu miliyoni 2.